kilo kivumbi ne kilo kivumbi ne Eddie Mutwe okuba kidnapping okupa ku kote Masaka kivumiriddwa abantu ba individual mu office zaabwe ne bagamba which kind of government is this nenga tabasobola kigamba Nyandwe nenga Nyandwe na mutabani we yetalowozezza nti waakole ekigambo ekyo aba agezaako kuwocha talekamba bozi muwambye Eddie Mutwe mujja mu kote kiba yamba okufuna sympathy mbantu oba kiyamba Kyagulanyi Ssentamu ne Eddie Mutwe okudda mawulire g'ensi yonna nti baba kidnappings okuva ku kote nga ne charges ezibavunanyizibwa za illegal military drill omuzungu agenda teeka ekigambo military drill ekiteekemu agamba military drill. What is the military? Where did they get involved in any military drill nga teriiwo kati goba osubira oba oyamba kitaawo lyoseri oba oyamba Salimu mwongera kweje wandikola ekintu okulumya omuntu watu nowozika ngo yamoni Eddie Mutwe wadde yava mu mawulire agali ku international level Eddie Mutwe wadde yava mu mawulire agali ku local level nga tusigadde kulinda nti kooti esalewo kati mumuziza mawulire nga mukidnappinze system yonna ekireesuza ekyankalanye kubanga bimukoze biswaza gavumenti biswaza abantu bali mu gavumenti neggo okikoze mu momenti ogenda kutiisa abantu teke misango wandikola ekintu okulumya omunozika ngo yabe muyambe ekkiriza you will spend money before your government leaves Uganda. That small mistake you made of kidnapping Eddie Mutwe and yakire Kivumi, it is going to cost you. BBC egenda biwandika, Al Jazeera egenda biwandika, TV France zona zigenda biwandika. They were kidnapped. Obo yambyani. Mu system yennyini abantu bali mukayana abali maje abali mu judicial system bali mukayana bikiri mukola mwono n'amanya gaabwe kubanga ng'otuddewo n'otuswiriri owulya Kyagulanyi temwagala oba tomwagala ddeyo wamwe Tanzania gye bakuza lube Kenya oba dde Rwanda as simple as that. Ekyo nkimaze katugenze ku nsonga endala. Bana basajja bali mu panic nga n'ekibagoba tebakimanyi. Ensonga lwaki sofa Museveni yakateeka ssente mu baana abasajja abakazi abakajjayo empapula basooka mu 1200 kati jala sooka kubuuza ballot paper egenda kubeeva Kampala mpaka ku Electoral Commission ejjuwa omuntu alondeko gwagenda okulonda oba mwagezezzaako creating a point of discussion ku ballot paper but it can't work out. Ekintu kiri evidently nti mwina kye mucreatinga ku ballot paper. Ne twabamye emboozi tujjajjibama n'abalina omukisa okwagala okwesimu mugende mujje empapula muzijjeyo. Andi mwakikoze ku point of discussion mugende muzijjeyo. Kale mbalo zijje mujja tubuulira era tujja kutegeera ekyo si kyekikulu kyekirwa. 1. Museveni wa blackmailinga Idi Amin Dada nti yatta abantu yawamba abantu yalyanga abantu era yali musezi. But bwe ntunuulira Museveni atya akalulu ng'ate agamba mulwanyi, then I doubt whether he fought. But according to the history and the information which I have gathered, Museveni didn't even shoot a single bullet in the 1980 war in the Royal Triangle. Museveni even didn't shoot any single bullet. Takuba nkosasi. Tabira nko ku battlefield. Bobo osobola okutya akalulu gwe kennyini ng'akategeka gwe akategeka n'akulangirira nga wo n'otandika kidnapping abantu ng'obakwata. Lwaki mwavuma Amini nga Amini was right? Lwaki Amini he was right? First and foremost, omusajja gwe mugamba nti yali teyasoma Amini yalina IQ yamanya nti okay, ngenda kuwamba nve mu system y'abazungu nzire mu system y'okulaakulanya eggwanga n'awamba Obote. Immediately najjawo parliament. Sente zonna ziyandibadde spending mu parliament n'azikozesa okulaakulanya eggwanga. That was a very clever move. Tunuulira bino bizizengere bye tulina. They are embezzling billions in politics without yielding any profit towards the well-being of the country. Amini olwawamba yajjawo parliament. Sente zonna zandibadde zigenda mu parliament sijui zonna nazikuwa naziza mu economy n'akulaakulanya eggwanga. That was a very clever move
yakikola kati ye Museveni olwokuba nti musajja muyaayi n'agamba nti alwanyisa Amini kubanga ye Museveni yakola ekintu kimu yamanya nti mu politics we agenda kukola ekigambo kye bayita gerrymandering okumusobozesa yensonga lwaki nti Maserengeta watono nnyo balina ba MP 200 mwana 240 MPs from the western side of the country ngate west tenkana na Buganda west tenkana na Busoga tenkana na north wabula yakola kyetuyita gerrymandering yakuliyetinga constituencies municipalities nabanga akatundu kali yaga lyasibuka eri wa MPs bangi kati buli lwawuliranga enamba ekendera bamuwakanya ng'akuliyetinga mu constituencies ne municipalities nga gerrymandering okuba nti agenda kikosa political ofune numbers kyakola ekyamini yakirabirawo nti kya busiru najjawo parliament njala kubuuza comedy yali kuno parliament yeyamba kiba na Uganda era eyambye ekyeggwanga bukyanga Museveni ajja mu buyinza